Okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu bitundu by'e Kanyanya, omubaka wa pulezidenti atuula e Kawempe Luka Kagenyi ayisa olukiiko lw'abatuuze okukubaganya ebirowoozo. Olukiiko luno lubadde ku ssomero lya Hillview e Kanyanya era ng'abatuuze basinzidde wano okubuulira RCC ng'obumenyi bw'amateeka bwe bweyongedde mu kitundu. Ojja kutunuulira abaana abavuga busiketisi naye nga bano kye bakola ekyamaanyi nyakula busimu kukola ki naye nga bali abatulumba ne basalira ddala amaduuka. Bava mu bana abajja nti kampuni yazze bazimba wali kalina egenda kutwala emyezi 6 abakozi bagenda kusulangawo naye abakozi abo nannyini bwe yabanjudde eri chairman w'ekitundu kuba bo bennyini bajja n'emize gyabwe bamala okuzimbaawo nga bagendewanga naye bakola ki. Abaana bangi basula mu mayumba, buli omu asula mu nnyumba nga basula mu omwo bangi ennyumba emu abawala n'abalenzi ate nga bangi twe tumanyi oba ekiro bazuukuka nabo ne batukolako obukyamu kuba n'obubbi kati bwazzeemu. Abatuuze beemulugunyiza ne ku b'ebyokwerinda be bagamba nti babakwata ne babasiba awatali nsonga mu bikwekweto ebikolebwa, so ng'era waliwo abagambye nti ebifo ebifumbekeddemu obumenyi bw'amateeka bimanyiddwa kyokka nti tebalaba kikolebwa. Yakomyewo yatandikiddewo yakoma. Ayina abaana yabateeka mu buzigo bubiri yabajja wale eyo ndoozanga agambye abazadde baleeta bakola ki kyakyegenda bawerera kubanga gwe mulama gwe yajjirako. Tetwaggwamu amaanyi n'endipootinga gye twalinga tulipooting olw'ensonga nti bwe twalipootinga nga tewabawo kikolebwa. Omugato ono omumanyisi mu waffe agamba nedda oluusi abaana bwe basongamu n'agamba nti oyo yankuje naye munnange nze siri mubi wamulemerako omwana bamutwala. Abatuuze era beemulugunyiza ku musolo gw'amayumba ogubasoloozebwako awatali wadde okusooka okusomesebwa. Basomesa ku misolo gy'amayumba balina percentage. Oba ofuna nyumba bukadde 3 na percentage gy'owa bukadde 5 waliwo percentage. Naye bwe baba babala eri mu bitabo byabwe ekyo kye babasomesa si kye babala kubanga oyinza okwesanga nti omuntu ayinza okuwa omutwalo gumu mu 8 omwaka naye mu kifo ky'okubala omutwalo gumu mu mwaka 8 bamuweereze disitulikiti emubanja ne baleeta mitwalo 18. Kanga okumuweereza nju family house okulira ne wange wali bamuweerezanga notice ez'okusiima okwo onakusobola okujja 20 omukazi omutima ne gwagala okumubuukamu. Buli kaseera tujja tugenda ennyumba kugitunda tugenda kutwala mu kkooti tugenda kola ki ne mbagamba twagenda okuziika nti site kanso mwasise omutuuze nabagamba kwava ku gundi ezo ze baweerezanga basite kanso lwaki tebeddako ewange mmanjibwa kati wenyimiridde $3.5 million mu nju eyange. Daniel Mayombo Kigozi ssentebe w'ekitundu kino agamba nti baagala enkola z'amayumba 10 saako ne ba local defense eddemu kisobole okuyambako mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno. Twekolamu omulimu wansi ne tugamba nti mayumba 10 yes abantu mayumba 10 tweregistaringe nga tureportinge wa defense bw'ekyalo kye twarabye every night every day oba olina kulaba yakandi olowooza nti kano oba famire erimu ekizibu RCC Luka Kagenyi ategeezza nti yattukizza butenkola y'amayumba 10 eno ng'asuubira okugitambuza mu miruka gyonna egikola Kawempe kiyambeko ku kukendeeza obumenyi bw'amateeka. Kaseera kano mu kutambuza village wano etutudde ebyalo byonna bikuŋŋaaniddewo ebikola omuluka guno ne mbategeeza obwetaavu bw'okulaba nga beenyigira butereevu mu nteekateeka eno tusobole okumala obumenyi bw'amateeka. Ono akubiriza abatuuze buli omu okubeera kalabaalaba wa munne naddala ku bantu ababeera abapya mu kitundu. Nkadde buli omu abeere kalabaalaba wa munne. Omuntu bw'akyaza omugenyi amazeewo nnaku mmeka yavuddewa akola ki n'omukolako background check. Oyinza obutabeera na busobozi kukola kye tuyita background check ku muntu oyo naye n'oyita mu ofiisi ya chairman w'ekyalo. Kisaakye Tekira yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.